This very week, if I'm not mistaken, omukulu w'abayimbi Edrisa Musuza Eddie Kenzo yavayo n'alaga nti munne ayagala ku resigninga. Nitugamba ate twalaba gomu wavayo n'olaga nti munne olina information joina about that. Soka kya byonna ntwalo omukisa guno bategeza nti Eddie Kenzo tagenda ku resigninga wabula yakirowoozezaako ng'ayagala kudduka miwunyo. Miwunyo ki? Accountability yaleese obuzibu. Akasente akamuweebwa nga bamubuuza wakasaasaanya otya ate awaayo accountability ng'alaga mannya g'abantu talaga sente ze yabawa. Okategere bulungi. Bali abasajja balina system ya government erondola sente zaabwe. Kyobala balina RDC, balina DISO, balina GISO. Owulira balina piso paka ku parish level balinawo piso. Ofuna bulungi kufuna. So Eddie Kenzo kyeyerabira kiri kimu. Bino si ya excitement ya music. Si ya kutamuukiriza. Bino si ya boring like this. Bino si ya stamina. Bino ya system of government. Okay. Eddie Kenzo government yaina interest kimu ye. Kenzo oluvannyuma lwa Bobi Wine okucreatinga nuupu n'ebeera y'amaanyi ne Bobi Wine ng'alina amaanyi ne numbers bano government etandika okulabuka ku kye bayita abayimbi. Jjukira waliwo olwedda abayimbi nga balina umbrella yaabwe eyitibwa Wuma naye ng'abayimbi tebagikiririzaamu era ng'abayimbi tebakiriimu. Ojjukira akalulu akaliwo akalimu King Saha nga president agala kujja kuba president. King Saha yali affiliated ku nuupu. Kati musajja ba government ne bagamba ne kati ate King Saha tumuleka n'aba kuba yali agenda kawangula bonna ba stars bali bawagidde King Saha. Sindi sebo yali w'amaanyi. Anti uli yali w'amaanyi next Saha yali agenda kuwangula kuba yalina numbers. Onfuna bulungi. Kyobola akalulu ako kalina okuyiika gomanyi kulaki kayiika. Onfuna bulungi. Kati abalala ne batuukirira 34 muwe 34 olwamala kyobola aba n'abantu ako ka 34 jakasalamu kyobola abano bamala ne bayingira ne bagamba nodda tunoonyeyo ani omulala alina numbers kamiliyoni generation eyinganga etajja akuzeemukko yali bamuwa respect kwe kutuukirira ani kwe kutuukirira Kenzo ne bamuguza ekirowoozo otaddeko ne bamuguza ekiro tugenda kukolako nga maze wano ne bamutuukirira ne bamuguza idea ikwata bakwe Kenzo okola federation eyo ya contacting omwami gwe bayita Bebekulu nakkiriza Bebekulu nasinkana ne King Saha yali amaze ebbanga n'ebiseera ng'amuvumu obijjukira kati Bebekulu yayambako ku Kenzo n'aleeta ba superstars bano bona ndi ku nsonga eri emukaabya bw'abeera ne cream dala cream kuba yalina Palaso, Shiba, Spice, King Saha, Nina Rozi, Juliana Kanyomozi, Rutalo, ng'ayina Didier Jasmine, ba Waiki Benda, Bebekulu yake nyini tomwerabira, bali bamuwadde n'obwa finance oba. Onfuna bulungi ekyo government yenna yenna omunene wa government. Ng'amanyi obuzibu bw'abayimbi bw'obamuleeta nti bano tubaleese tubayina. Bonna ba top. Mbayina bakuwa buli ky'osaba. Okay. Kati Kenzo bw'amala obbaleeta tewayita na myezi 2 ne batandika kulumagana nabo. King Saha yasooka okukiddukamu Bebekulu n'akita Juliana naga neddanze kwa Juliana wabanga Bebekulu yali amukombisa okugendayo n'avaayo aba akyasigalayo okukakana Kenzo walaba nga abasuperstars bamuddukako kwe kubeerawo ne fake list ye ey'aba regional artists simanya regional umbrella y'abayimbi ne ombu balina offices n'alaga nti Greater Masaka tulinayo office Greater Luwa tujinayo simaya Greater Mpigi simaya Greater Mukono ebyo ebyekiyayayi ng'akwatanga musajja we nga bolaba kati nga bolaba Martin Beta manager we tabanga ku muyimbi naye kimanya ali mu list y'abayimbi n'abafuna sente mwali managinga muyimbi eno federation y'abayimbi federation si ya art yonna art industry yonna UNMF Uganda National Musicians Federation. Yes. Si gundi si federation ya creatives. Tiwalebero ba manager b'abayimbi wabero bazanyi ba comedy. Era nze ndaba baba wabya no bobe. Comedian balina kubeera ne federation yaabwe. Nobody. Mfuna bulu tugende mpola mpola.
kati Kenzo bamutuukirira nakola federation nga bwomanye omuntu alina numbers mubumbi obutano tebwalwawo kujja bwajja mangu okay kati obumbi obutano muyakolera emivuyo gyonna obadde okimanyi nti Kenzo yagunjawo kyebayita federation kyebayita jam session mu mwagirabanga yabirawo buli lunaku yalagaga nti asasa buli lwakubiri yalagaga nti aspending $1,380 omutwalo gumu ngakolera account ngagamba ziwa abayimbi bano abajja transport fund kati bano base bataba amanyi be yawanga kwafe twagendanga yo wafunayo ku transport fund kati yalaganga nti abamawulire bafuna abiri olujja katugeze omuyimbi nga se batatu muwaye mitwalo tumwa $200 so nga bamwe mitwalo 10 kona exaggerating expenditure afuna bulungi kati bana abasajja boolaba bagezi basoma ate bawa abantu emirimu abasoma banoonyereza paka kuki ngomusajja talina kyakola ki nekiri most recent wano mu campaign za muzeeye Mwaluwa walabye abantu bo mu West Nile abo Mwaluwa bagambe fete tulabanga ku ofisi y'abayimbi eriruddawa Kenzo ne yekubyawo olusimu nga ina gwakubira towaye tetwaweereza sente ene za office ko yali kusimu ntiye ko bano ntiye eriwa mwazi wani kubanga yeye akola accountability alaga bagula offices abiri mu musanvu kitegeeza rent zirimu abakozi kugamba Kenzo alaga nti yeye employed abakola mu offices ezo wao teka office mubamu abakozi atese kinonyo babiri kyogamba yete yakola offices za ate ziriruddawa ko swala byabayimbi alina abayimbi yabadda ku atabasinganira mu hoteli ate wali office ate nabasinganira mu hoteli yabadaluwa era ku hoteli ko yabasinkanira no omukyala minister wali mu finance aniti na aniti bayita confidential we yabasinkanidde era nga bamuuza ofisi yaffe gyoyogerako erirudda wassebo omanyi bali abantu ba Northern Uganda ba nonsense tebali antama tebali anguze ebyo byabali mbisa ofuna bulungi kumbe Kenzo ali mu kabadi ka kukwata bano ku ground wayasuza diru bebe kulu era kusasula abayimbi from day one chamanyikibwa nti campaigns bezaza ni campaigns za muzeeyi bebe kulu yali akola ku bayimbi na nomination gwe kyali nga yabasasula ne ku nomination Kenzo amujja kata kubanga tacha kati Kenzo kyola njogera ku mukyala we mukyala wa muyamba omukyala akaba sente ku secretariat ku kitebe ava mu Northern Uganda ate neiba wa mukyanya wa Munyamutoro secretary general mwami wengulu onfuna bulungi bucholi kati bali awo kakiriki kali awo kali ku kitebe kyena so katumayize kino nobati kakati Eddie Kenzo wabali obumbi obulalo obutano bwe bayisa bwe bayina okufuna buli obutano babufuna buli bo babu yabufuna nabuzanyanga bwakola ki yagulya kyakola yagulamu amataka alina amataka z'Issemutozi Luweero emasaka yona akoze zifaamu sente zazifunye Kenzo yazifuna kati kyoko kyakola ng'akwata bano ba Martin Beta babe okimanyi nti yakwata ono omusajja gwe ayita Kulumba gwe yafuula CEO wa federation owe Masaka yakwata bana Masaka banne namufula signatory wa buli account ya association labo obukumpanya obuli awo mfuna bulungi kati Kenzo sente ziri bwazimisiuzinga ziggwawo kwa yali alaba ziri endala zijja bazibusuubiza zikola ki naye nga zine ttano ze baamuwa teziragye zikoze anti kyegamba tezikoze eki kuba yateekawo fake accountability jam session basooka kukola nga buli lwakubiri bakola mfuna bulungi era mu abayimbi mwenjalala babuulire babakolera bwenna nina lisiti y'abayimbi mwenna era ndowooza ngenda kusoma omu ku omu nina lisiti ya accountability Kenzo gye yakola gye yakola ogirabyeko okulazeeko njirina ne banatwala kubanga bayali basobola okuzija kesimu eri ku mailo ate eri ku mailo nga 3 tasobola yo njirina era buli muyimbi bakukolako accountability ne oba walinnya ku federation onaku olu era nnoonya omuze sente zebaba yafuna oba teyafuna kugambye buli omu yafuna ate olaba ku list kuliko ne bapromota nti bafuna nga tetulina kyetumanyi ofuna bulungi kati wano wasaba sente ez'okubi tuli ku kilwaki yakaabye zino sente endala abasajja baalabuka ne bamugamba engeri gyo tuwe lisiti y'aba beneficiaries kubanga mu bye yasaba yalaga engeri gyagenda ozisa because government ekubuuza ogenda zisaasaanya otya mu ngeri gyalagamu accountability yalaga nti ayina associations 19 zagenda okuteeka sako zaabwe miliyoni 10 ku buli account
That means that is 1.9 billions. Okay? 1.9 billions. Ziyalaga nti association zezilirwe okufuna sako. Sente za sako. Abaminisitule bamugamba submit the list of those 19 associations leadership. Katika batandika contacting aba chairperson ba associations ezo babagamba ku ministry babagamba kimba mukola mulete you submit accounts kutuba tuteka sente. Kati bano lokuba bano bali baboyi ba Kenzo. Ofuna bano baboyi ba Kenzo. Ngabi yateekayo. Kwaya tutachetegekedde aba bamugamba. Towaye Kenzo. Ate abasajja abaminisitule nga batukubira. Kenzo nga awemula ba officials ba ministry. Nga bavuma balisa buli kibatasobola kulya. Ofuna bulu abamwe mujja kunda banze ni mutabani wa Chefali. Ze mwaba mwate mumanyi ndi mutabani wa mulwanyi. Katolamala. Kati nga bimutuukako. Kanzo nga bana abagamba temuziwaayo. Minzengiga twabagamba muleta account ki. Oba miso nabo bagezi bamala kukola survey. Era bamanyi ne bwana aziwaayo si ntuufu. Sente ne bazikwata omukulu n'alagira sente ezo mugira muzikuttaawo. Teri kuzifulumya. Era bazikwata. Bazikwata. Kati Kenzo yalina essuubira okufuna buno obumbi obutaano mangu. Ng'ate bw'abala n'okufuna zino eza NRM ez'abayimbi zonna wamu. Kwanga abaze mu campaign ezino asobola okuvamu n'obumbi bwe nga 15. Oshegede bulungi. Kati n'abeera kyobola agamba I'm frustrated because his hopes were very high. Eddie Kenzo is a musician, go and sing. So kati abena ine empisa embi mu kuyimba. Olaba bamulanga wa Kenzo ne timu ye katika nkubulire. Niba promoter tebamutegeka bakoma. Empisa embi za Kenzo zivaawo. Tumutenda empisa ate. Omwenga ku center agenda kuyimbire. Batukane ku shoyo weri ne bagoba abantu ku miryango nebe ne besololeza. Waliwo mubukera ali mu West Nile eyo. Era ne shoyo ali mu oba yali mu aluwenda ndala Jumani. Kenzo agenda kutuka okujja okuyimba. Ne bagana okuyimba nga abantu bajjudde abantu ne basa buli kimu. Ngayagala basoke kusoloza sente ziri ku mulyango kuli. Masiko omumanyi DJ Masiko. Yali promoter yali amulemeddeko nga yamwesiyeko nga yamutegeka. Kye yasembayo yali semba bule yabaawula. Kenzo omusajja yamutegeka nga muwade ne deposit nga mubanja n'okumubanja. Kuba oyo Masiko yamuyambako ne Eddie Kenzo Festival. Kituufu. Ate Kenzo yayimbayo yagaana okuyimba. Ano but tutunulira nnyo kino ekintu ky'okubeera nti Kenzo okuvayo na announcing nti ye ayagala ku resigninga. Goza yasinzidde ku ki specifically? Kiri kugaba biri ebintu bibiri. Ayagala kudduka kibambulira. 2 ali mu kuzannya kimafia. Ba mafia be basobola okuba muzeeyi akama nti muzeeyi Kenzo yechanze ayagala ku resigninga kubanga minister yabamye sente z'abayimbi abayimbi bamuli bubi. Kabadi. Era wenyini ye ayina audio yake yakoze yakirivayo na clearinga anagamba nti ayina conversation yabaddemu n'omuntu omulala okulaga nti yabadde ayogera no ayisinga n'omuntu kati oli nakola ki na releasinga ko audio yako audio yadagitadde mu group ya timu y'abakulembeze b'abayimbi nga bwe nabeera n'ennyumyako obunyumi naawe siwe kiri audio yagirikodinze ku WhatsApp group nga alikodinga n'abayimbi baina gundi y'akakiiko kaabwe bafuna bulungi akakiiko kaabwe osigade bulungi so sinti ekirala yakikoze ekyo kumanya yadi ogirerizingira omuntu nga teri mu viewers wabeewo chances z'okukola ki kyali kiplanning era nga kimanyi bajja kugitaa ayinza n'okuba nga alina gwe yalagirawo n'agamba gite gitaamuze kuba ye nti mu bigambo bye yagambye byabadde alina omuntu gwayogera naye nga bw'onoobera nti munnaye tuli mu kukola ki tuli mu kunyumyamu oli n'amulikodinga n'akola ki n'agita yayagadde kuweereza message pulezidenti abayaye be bagituuse ku pulezidenti bagambe pulezidenti Eddie Kenzo yali mu kuyimba ku laalezi yekka kumbe ate Kenzo yalemesa abayimbi banne okuyimba ku laale za muzeeyi anti yagamba mbu abayimbi abali abasayidi eri be babayimba sayidi nalabye ne Kenzo banne obunafu bw'omutwe buno bubi nnyo namulabye ejjo ng'ayogera ku interview ng'agamba mbu abayimbi beeno tebagala kubaako muyimbi yenna gwe balaba mulala mbu tebagala kulaba kabeere bayimbira wa neighbor wa muli gwe ng'oyimbayo kubanga yasiga obukyayi mu bayimbi bali ekirala Kenzo bw'obanga obadde okulembeza nnyo ekigambo abayimbi nfuna oba obadde okulembeza nnyo ekigambo kya abayimbi ba Central ne association zizo
kati minisita webe koze ensobi kyo gamba nti bebe wa sente direct nabwe bokuliriza ate nga tebali nayo bicupu. Minisita okusalawo ne gamba buli gundi egenda teeka mu akaunti ya association yeyo bibimu ku byasinze otabula Kenzo byebisi kyekyasinze ekirala Kenzo nze njala mubuulire nekina akitegeere Kenzo abayimbi beekubira dda mu bakulu enduulu nti ebintu bye bya kifere n'omusajja ng'akoze eki akoze ekyo kimanyi nti lisiti y'abayimbi nze njirina ne accountability gye yakolera abakulu ng'alaga omuyimbi omugenzi omukubira nga yafuna $2 million nga yalaga nti yamuwa $2 million lwako omuyimbi nga yesibyogerako mu mpewo birina wano Robert enkubuulidde kyengezako okulaga abakulu babimanyi bino ate babitegeera dda kyobola zino sente tebayinza kukkiriza n'azifuna bw'atyo kati ate kantu tinekira Kenzo njala nkulabule gavumenti yatandisewo eyo enkola mpya sente kati bazituusiza ddala ku muntu oli beneficiary nga walaba we bakola ku magogo abasambi nga babugize buli omu bamusaba akaunti namba sente bazisa ku akaunti ya muntu so sikuziwa fufa mulundi gumu nti gwe zisaasanya kale minisita Felix Ashuma akkiriza buli gundi efune sente ze ku akaunti ye Kenzo agenda kulizayininga nedda kati odio yafulumye n'eriikinga alina era abantu be bamugambe kati tugenda kwokya era ddamu okole ng'okitereeza kyobola yakikoze n'akitereeza yabadde akangamu bukanzi yabadde akangamu meseji etambule osegera bulungi ekirala olaba eyo gye tulibaddeyo mu Northern Uganda oba mu West Nile Northern Uganda be basooka okwekutula ku federation ya Kenzo ne beemulugunyera paka mu bakulu era watondebwawo ekibiina ekipya ekiyitirirwa Wooko era n'abakuba nnyo ekikono abantu abo ne bafuna omukisa paka ne bagenda ne boogera ne General Salim Musale bafuna meeting Wooko kitegeeza West Nile that is Northern Uganda region West Nile Wooko Acholi Ero Lango Kezi Karamoja nfuna bulungi era abo nabo bagenda kufuna sente nga zaabwe independent beekolera ebyabwe Kenzo kyawakanya ayagala nti oba Wooko ina budget ya billion mu kitundu sente muzijene e Kampala tezireke zigende ku Wooko Nobati wabukera kumacha omukulu Eddie Kenzo nali kuliro bwa president tusobola ofuna yo muyimbi asobola okufitinga mu Kenzo katika njogere ne kino Kenzo teyetaga kulikulya bwa president agenda kusigaza ka federation kawo katika functioninga era wagenda kutondebwa federation mpya nga tuvude mu kalulu iteka waga n'abatula bali gandi nabbi otuva mu kalulu kano otugenda okuyingira mu mwezi gwa May wagenda ko federation empya ngiri mu superstars abo bonna nga Kenzo bamulekedde ki federation kye neba beta ne kulubya ne musajja wange sewa nga sewa yero yo wa kukidoro yo list yes sir sewa ya muloga ati asimanyi kwa Kenzo ye muntu asinga obuzibu okubeera naye baroni stamina bali ludabona yabasuulawo Loni stamina aliyo kasesa linge yagwa neddalu asiba muwalaji abera amaguka Loni stamina yasinga okutunda Kenzo olimba lwa stamina dance omwana yawanguza beat award Kenzo mumanyi gwe bayita Cox yamuwa amagezi tukole wano ne wali office ya Kenzo big talent oyo Cox abantu awo yasoka okufunawo basoka kupangisaawo ne bateekamu abana ba university 10 be bali balonda ne yalirudawo omuvubuka kati ne Nobati obuzibu bone Kenzo okusingira buvaawa kozi tulaba ebiseera ebisinga omusajja tomuleseemu yadde ak'obuntu nze nkolera bantu I address the people kati balandekerawo kwogerera obuzibu bone Kenzo nze abantu bannebaza amwe mass communicator amwe humanitarian don't you think itogena mufunamu obuzibu todanga kawo n'okirowoozaako olaba boogera ku Katonda ate olwo Kenzo kiki Katonda nnyini nsi n'eggulu amanye buli kalenda ya muntu olwo bamukubamu ebitundu kati huizi Kenzo mutabani wa Chief Ali nga balina mukolako DNA okutuzuula taata w'omuntu oba just because eno gundi yeekuluma nugu yeekuluma olw'okuba nti munnaye atuuka mu bakulu mu essaawa yonna abakulu kyoganze situuka oyinza okuba mu neti gwe tolina bugundi nkyesiinaye mukazi nga minisita ati nekyo si kikulu nnyo era nga namwagadde minisita mufuna naye lwakuba nalayira dda nafuna dda omukazi ziri bwenjagala minisita mufuna tosobola kufuna mukazi mwakulala wakubiri asisobola
nalayira dda well era awo nyini twalabye nobody ate nze sisobola kugoba mukazi ayo byosolawo mukazi myeka ebiri nga abakazi tubajje mu mboozi naye kati kyenyiza kugaba yaman fine how are you osegedde so ngezako okulaga sirina buzibu bwenina ku Kenzo naye kati nga bwowulira lwaki muba mulowooza nti omuntu wavaayo n'ayogera ku kintu oba nakiwakanya bana buzibu ku ekyo anti audience esinga gyekitunuulira cause mabegako twalaba abadde okimanyi ndina abantu bempeereza abanzikiririzaamu of course gye bali nina abantu abanneebaza of course kati mbatangaaza ate mulimu naga Nobert ajja kumala kwogera tutegeera ekituufu nze nkolera abantu bange nkolera ki tutunuulira abantu abasinga Nobert cause twalaba Kenzo the same time tulaba Mayanja family Mayanja family Chameleone actually bonna ndowooza obayinako obuzibu kuba wavaayo nolaga wali Chameleone ate baabo kituufu bonna limbayinako obuzibu singa Kenzo goba okiteeka ku Kenzo Kenzo simulinako ki kolera abantu naye Mayanja family mbalinako obulumi obukyayi n'obukyayi obwa ddala obulumi obwa ki obulumi obwa ki obwa ddala era nga singa Uganda teriimu tteeka lya butemu nti bakutwala ozira ne bakusiba obulamu bwo bwonna singa tewaali mateeka n'alimenye ku tteeka n'obajjawo n'alimenye ku tteeka nkubuulidde mazima singa tewaali mateeka gatufuga singa tewaali ki singa twali mu society eri firi singa twali mu society ng'osobola okukola ekintu n'oyinaayina n'otambula nga gavumenti eno eringa ziri zi gavumenti zeeri ezaagwa neno batuweesiga ki Mukama Katonda cause tulaba bwe tutunulira Mayanja family essaawa zino bwe tutunulira bw'oli bwayogera Mayanja family omuntu akitegera butegeezi nti Mayanja family you know dedire okitegeera kummwe so si kunze kummwe ebyo bamanyiira mmwe okay in actual sense wali okolaganyeko Dine Chameleone kuba wakolaganako Dine Chameleone saagala nnyo emboozi eyo tukikole ki kubanga nga bw'oli audio bwe yansaba ayo bamaki yamala ate n'amenya ate y'okusaba kwe n'aloopa n'afulumya reference kyola nasigala mwogerako funa bulungi naye nga wali okoze gundi egamba nti kuomuleke nalikozeeko naye akimanyi bulungi nali mutasizaako n'okufa ng'agenda kuttibwa embalala ku hoteri kukikkirire ebushenyi akimanyi bulungi nawe nkolagana yamwe yava kuba yagamba mbutakolagana ate yeye yasooka n'okulya ku sente zange ku Mayanja family yasooka n'okuzitta otegedde bulungi yasooka n'okuzitta kati situmuleke legend tumuleke tetugenda gendayo nnyo eyo cause I think that chapter was closed tumuleke kati ndi mukunu era Dr. Jose ebyange namwe tebinaggwa osegedde bulungi tebikola ki tebinaggwa naye twewumulemuko kasooke nnwanira esente zammwe ez'omuba omusolo ez'abayimbi eza culumpanyizibwa zino omukyala Honorable Nyamutoolo naye twalaba wamuyingiza mu gundi y'omukulu oli era wabayo abantu abakazi oyo naye tumuleke omukyala tinatine n'avaayo n'agamba agenda kukunga bakyala banne oyo nabukalu kye namuwaddeko kimala naye tumuleke lwaki tumuleka oyo nabukalu tumuleke nabukalu bangambye baba balugavu abakika kyolugavu bannaaye muwala wamwe mumugambe yefuge nalabye agamba mbu simayi agenda kunga banakazadde mbu bajje bekalakase bagenda kukuba kakota amanyi kitegeeza okuyita nakazadde wegwange nokubanga wasindika ku mwana obanga bakulongoosa ate talina mwana amagi yagasiriza mu bwenzi gonna nedda n'abaana erabika tekyalimu tinatine tekyalina nabaana nedda Nobert tinatine okuvaayo owulidde talina nabaana tazaala alina n'ekiseera ne musajja gwayagala yafa bino byonna era bw'otamuddukako nga bukyali nabukalu mala mukubayo obukubi mazzi malusu n'owanda ng'obuulira oyo bino byonna obimanya ddigwe atagendangayo ndirisaaca noonyereza ate ndi generational promoter awo ndi kujje era abeebuuza Nobert bafuuka tikitoka kati mugenda kundaba mu sitayiro ya kitikitoka muba mulowooza buli kimu tetusobola buli kimu tukisobola nedda tinatine yagira mu nabukalu genda obuza budumulaasa obuze n'abalala
olaba Abudumulasa amusuulawo mu faamu yali abali mu faamu anti Tindaatine we yakubira hiiti mu wiiki emu yafumbirwanga abasajja 5 wali toyinza kuwona nanti ye bukoti munne yagamba nti yali azze kubanga Siraani kyalina ng'omusajja amwagalako yasiraana saidi ya mukazi munne ye Medi Ssentongo waliwo omusambi w'omupiira oyo obulasita yali Ssentongo wane erinnya eddala ndoza ndyerabira yali Ssentongo yamwagalako yasiraana aliwa ye omudinka n'okufa yafa ate okumanya nti Tindaatine alina ekisiraani waliwo n'omuvubuka Omunnauganda yamukwananga ng'abeera London n'ajjajja wano nga tamulabudde yasanga ali mu ddya ddala omusajja oyo we yajja muno mu Uganda n'asiraana n'abula ne ssente zimuzzaayo mu Bungereza n'abeerawo n'asooka n'atereeza embeera n'addamu n'awasa n'omukazi gwe yawasa naye n'afa musajja gy'ali e London Tindaatine omumanyi olemeddwa okutereeza bya kika kyo olwanira kayumba kasisitawo oyagala kukatwala by'amaanyi alwanirira mukazi munne njagala omugambe alwanirira mukazi munne Katonda alwanirira Nyamutoolo ow'ennebbi sisitawo oyina mwannyoko w'endeemu gwe osooka okulwanirira afuna enjuye gye wamubbako kavaayo ngenda konga nobate ekimala wakamale mu gundi ekimala kakati bannange bakazi bannange baliwo abakazi bannogo ng'oli musajja munnaffe ku byonna byalina kuliko ebitundu by'omusajja kyakula sajja abamawulire bansazeeko bulala gweva ku muliro gwange Tindaatine mumaliriza kimala muwaddemu andi ye bamugambye kati wonna ayogera ku Nobati ng'ofuna ng'otrendinga kati nkutrendingisizza weba ntaana nkwongeddeyo oddangamu n'omumanyiira Nobati ompulidde emabega kaawo omukulu Alien Skin waliwo ekiwandiiko ekyavudde bagamba nti munnaye ekigundu ya Fango nti yali si yali agikubeera okubeera nga agikola ki agirimu nti Fango Entertainment si ye bituufu byonize nabimanya dda naye kati Alien weewaawo Alien oli anirule oba togambwako ekituufu status wagiteekawo naye kati mulimu ebintu byolina okukkiriza ogambweko olina kuba nga ku ssaawa zino olina illegal consultant a lawyer by profession Alien ng'omuntu alina okuba nga alina lawyer we ne ku munano gw'ekiro ng'essimu agikola ki Alien baloya atera bafuna ng'afunye ebizibu bwatu fulufiga bwe yamubbako ssente empitirivu wano juzi we bamusiba so kati ebyo byonna byonna bw'obimanya nga bukyali nga weetaaga lawyer you overcome ekiro ye Alien abimanyi amanye omupango guliwo nekyemmanyi era kyenyinza omugumya Alien tebakutiisatiisa erinnya Alien Skin ne bwerivaawo n'otendawo ppya enkya wandiise ppya tetugenda okuyita gyetugenda okuyita atoddemu okole sente buto era baleke oba erinnya Fango Forest balitwala tutondewo ppya yita mu makubo amatuufu ofuna lawyer babiri gyesadinge nga bipya okole press conference tusimbule busimbuzi period ne palaso bali bamuyita Lizard n'akyuka katate baagala kuleetera ate emikisa mipya towe stress nga nabo era olitabaako n'akulimbalimba kati bano towawayo miliyoni 2 erinnya balite tobawa ssente totta 10 wadde neki eyalizavinga erinnya limulekere yes erinnya libalekere kubanga gwe muyimbi erinnya siri erimba what are you talking about omulenzi ono byazayogera ku TikTok kugundi Icon Creed yes Icon Creed bagenda musiba teka wanga musiba batya bagenda musiba government egenda mukwata jeno damule nyini agenda musiba teka wanga gutomanyi enkolagana yene Alien bagenda kusiba oyo mwana Icon Creed enkolagana ya Alien Skin ne Gaza enkolagana ng'abantu yaggwawo oba ekyaliwo anti mpuliriza tugende mpola abantu babako oluusi nga bakolagana babako oluusi lwasanga okusoomoozebwa oba obuzibu kati ffe tuli bafumbo nene mu bufumbo wabaayo ki dete kitegeeza nti Alien alina kufuuka katonda waani wa Fiki Gaza tewa Fiki Gaza agenda kufuuka katonda waani wa Alien kati ono omwana era waliwo kampu era erimu muteekamu ebigambo ebyo akulietingawo embeera ya tension ne fear mu kampu ebbiri batandika okweweereza ebigambo naye nga Alien talina buzibu ku Fiki Gaza ne Fiki Gaza akimanyi Alien balina kuwangula babiri
katabali mukizanya bagala Fiki Gaza yechange eno aweereze ebigambo ero jakola video mulundi gumu Fiki Gaza bakwataganya Scorpion chaba ero balanga bali ne Chameleone baza nokola ne collab yabayimbi abameka kuba bigambibwa nti yabane palaso ayina n'omupango gwe yali amupangidde bamukwate kyo kya bulimba nakirayenga agamba mbu bujapanga bamukubi Fiki Gaza tayinza kupangira kuba alien skin nego kyabala na mwana alimba n'okulimba mbu abakuuma alien skin bana ba Fiki Gaza kya bulimba bati zetero kubeera ne alien Fiki Gaza nayingirawo era Fiki Gaza wayingirawo wali alien kiringa wona anti president w'eggwanga eddala wajja wano abakuumi be bakoma wali entebe ne babanga bali wano we wali ki kati ne alien bwese wekiri n'aba Fiki Gaza we bajja tebabayisa bubi ne bajja nga bano be babagulirawo katata abagaza babeera be bagulirawo ate nga be bakuma alien ate ne basooka kubabuuza bano kubuuza mukulu ndi bano bayingire okategedde yavudde ne yeyita legendary alien skin legendary kijja kitya kyoyagala kyokola kimujyamu kitya ayina logo gundi list y'ennyimba ze ziwera 10 walone bimuyita ba legend ziwera 10 zisukanamu ate nakuzindula kwa yasiba na muri alien yasifulumya ngenyimba 10 omuntu omuyita legendary yafulumya ngenyimba 10 buli wiki omuntu omuyita legendary kiva kuki kiva ku nyimba nyingi zaayina obulungi bwazo n'obuwomi ne fan base gyayina fan base yes tolona nokwera legend mu weeks 3 tayina nsobi gye yakoze legend in fact yagambe legendary yes legendary Nuba legendary buva wali skin bazati go era ne legendary cyo chomanyi ye legendary ane Robert Mulido omugatu gwali skin ate nomne sina sende ze zenfuna era waba yabasaba kati gwo mu kuba mu supporting okubaliza wamba muloza ntukola lwa sente alien mu mutukirire alien na mwagala bwagazira nafuka mukwano ne wali omujjonkeddeko ntiwuliriza nti waliwo lwasobola okuyimira nange nga niraki obuzibu sigamba nti mbeera mu kukama wa alien kufunayo sente buli kasire nedda ate nze sente zampeera nzogera mu public ebiseera ebisinga tunali mu kalulu wano nga nsiranye nga njagala miliyoni munampa 2 kyebayita mukwano gwo yaani bakusibye oli mu kkomera najja nakulabako ekyo kyokka gwe tomanyi kikitegeeza okitegera bulungi awoolabira mikwano gyo ng'oli mu buzibu oba mu bulungi nti n'emikwano gyo omuntu ng'otegesa embaga oli najja aba mukwano gwo abamu embaga bazibazirira hali nali nsibiddwa ku CPS yajja lwakusatu kawungezi ku lwokuna ku makya ne bampa bondi yajja n'emikisa kale sinti twetukola bwe twogera abantu wa ssente kale weereze eggwanga toyanza nnyo toyanzeeke Nobat Events generation promoter Wangu serero.